ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Okay, mugamba mutya bannaye abeekumira ku mukutu guno gwa Unique Media. Video njikoze batugikoze nze ne ttiimu yange beat obudde nga bugenderedde, era olaba ntefaana bulungi nnyo, toyomba bambi, ebikozesebwa bye tunnafuna bimala bulungi. So saa ziri 12 n'ekitundu wetukoledde vidiyo eno. So Samikege mannya gange naye ndi musanyufu nti eno vidiyo esookedde ddala mu mwaka guno ogwa 2026. Nja beebaza mwenna abatambudde naffe omwaka guli gonna ogwa 2025, ate ne mbasaba ne guno tutambulire wamu. Nja bakulisa mukuliko omwaka abaaguyiseemu, waliwo abataaguyiseemu. Osobola okwebaza Katonda kuba toli wa njawulo, toli wa kitalo nnyo. Osobola okumwebaza noga Mukama weebale ekirabo eky'obulamu ky'ompadde okulaba nga ate nkyali mulamu, because the fact that ondaba, the fact that ntudde wano nange empeereza, kitegeeza ffenna titulina watuluma. Otubaamu n'obukosefukosefu si bwa maanyi nnyo, Mukama obulamu abutuwadde. Samikege mannya gange. Leero bonna mbalina Roland ne Chris be bali ku kamera okulaba nga ate buli kimu kitambula ng'ekirina okutambula. Nga sinnabagenda maaso, nja kwebaza JS, nebaze Josh, nebaze Josam, nebaze bonna abatambula naffe, abayimiridde naffe omwaka oguwedde, era ne mbasaba ne guno temutusuulirira. Yemmwe abatubeezaawo okutuyambako nawali, transport, feeding, biki here and there, tulina gye tulaga ne mutuyimiriramu ne mutubeereramu. So tubeebaliza ddala. Mukama abatuweere omukisa. Ne guno ne mbasaba tutambulire wamu. Omwaka guno oba oguyingidde olunaku kuno olusooka, kirungi nno okubeera ne plan eyiyo. N'omanya nti guno badde nsaba Mukama tugutambuze tuti ne weti. However, Mukama abeera n'enteekateeka ate esinga, kuba yatusinga okutegeera byonna byoyagala mwaka guno. Walaba nga tonnaba bituusa bigende bifuna, tojja bifuna, okitegedde. Naye era tekikugaana kubeerako na plan gyoyagala omwaka guno gutambule, because at the end of the day omukisa gusanga yeetegese, Mukama aguwa yeetegese, gujjira yeetegese. So beera ne plan, olabe engeri gy'otambuza omwaka guno nga osaba Katonda era nga tobeera mugamba wiili ye ebeere nga yeetakinga over wadde gw'olina plan zo. Kale olunaku olwaleero njala kutandika nga tukola vidiyo eyogera ku mukulu gwe bayita Jamiru Mugerwa Trafford. Natandise biraba yesterday nga ndaba ku YouTube, ndaba mutaddeko mu comments ez'enjawulo ti Jamiru ekaba mukutte biki bamusibye, nga sinnabitegeera. Then later in the day yesterday I think yesterday nendaba ka vidiyo ako ak'omukulu eyayogedde byayogedde era katambudde, ffenna twakalabye. So nadde gino okugezaako okutegeera amazima before I come here okubaako kyenjogera. Amazima gali nti Jamiru ye baamukutte.
ye baamukutte olunaku olwaleero. Unique Media tiimu nga Unique Media egenzeeyo kuba twali tufunye information nti ali ku Jinja Road, poliisi ya Jinja Road. Naye tugenze okutuukawo, I think tutuuseewo ssaawa nga 9. Tugenze okutuukawo ndowooza nga tuli bit late nga bamuggyeewo. Naye kye tusinza okulaba mu kitabo kakasa nti wo yatwaliddwawo era abaddewo. Mu kitabo abaddemu. So later then ate ne ndyoka ndaba ku site. Simanyi how authentic they are. Naye nga bikiraga wano waliwo akampeereza nga bandaga nti court ruling ngenda kateekawo awo mu kalabe akalaga court sitting in Nakawa chaired by Grade 1 Magistrate Jonathan Tio has today charged and remanded top social media abuser to Luzira prisons until 19th January 2026 for abusing Pastor Grace Lubega Matovu of Fanero Ministries. Wano bagamba Sky Reports has learnt. Bisomye nga we biri. I don't know how it is. Naye wano bandaga era ndaba ekifaananyi kye nga ndowooza ayingira bbaasi ate mutwala e Luzira ng'era ndaba ali ku mpingu. Era mu kulaba okwange kusinziira ku kifaananyi kye ndaba ye Jamiru. So kyekyo ekiriwo 19th January 2026 okusinziira ku bano balaga nti we bamukomyawo era wano okusinziira ku bo balaga kooti etudde ne bamusindika. So kyekindeese okwogera ku nsonga eno because nade saagyogerako yesterday oba luli nga sinnakakasa exactly what is on ground. Kale kakati bye ngenda okwogera kansuubire nti one ngenda kutegeerekeka, kansuubire nti abagenda okugiraba vidiyo eno tebagenda giraba with bias, era kansuubire nti abagenda olaba vidiyo eno bagenda kubeera open minded okutegeera bye ngenda okwogerako. Ekisookera ddala tewali muntu ayagaliza muntu yenna kkomera. Ekyo mbabuulira amazima. Nange Sami ayogera wano ekkomera nditiira ddala. Era ndoza mu vidiyo zange ezimu nayogerako ne ŋŋamba we mbeera n'omuntu nga buli kimu buli kamwa ŋŋamba Sami ngenda kusiba tosigala ng'oli mukwano gwange. Sekkomera buli omu alitya. Anyway sijagala buli omu, muyinza okuba mmwe abaliyo temulitya. Nze ng'omuntu nditya naye nkakasa ennamba esinga etya ekkomera. Era ekkomera bbi. Era tewali muntu yenna ayagaliza munne ekkomera. Era oli waba akwagaliza ekkomera kitegeeza takwagala. So bandabe without nga bali open minded. Nsaba bandabe nga tebali biased gwalaba because bye ngenda okwogera we tutabitereeza tugenda ffenna kugwera mu makomera. Kubanga etteeka erifuga eggwanga lino Uganda, etteeka lyonna teriyawula mulokole, teriyawula musiraamu, teriyawula mukatuliki, teriyawula ki, ffenna litutwala.
So nsaba bye ngenda okwogera tegerekeke because I'm going to speak gendowooza nti ge mazima. Sigamba nti Samike obanga Unique Media nti ffe tutuukiridde nedda. Naffe tusobola okukeera ku makya ne wabaawo abagamba twakola kino, ne wabaawo abagamba kino, n'okutusiba nakyo kisoboka. Naye nze ngenda kwogera ku experience gye mmazeemu akatono bino bye tukola ffe ng'abalokole mu buweereza buno, ate ne byendabye bannamawulire bannange bye bayiseemu. Omanyi bagamba wotayigira ku mistakes za mulala n'olinda bisooke bikutuukeko oyige, obeera musajja musirusiru oba oba mukyala musirusiru. So ekisooka emirimu gino gye tukola tutumibwa Katonda. Kwa benkyaza abasinga message eba eva wa Katonda, ffenna tuba tuweereza Katonda, naye amazima gali nti njagala tukikkirize. Twogera tubeera mwoyo, twogera ne Katonda, tukola biki, naye tuli ku nsi, tukyali ku nsi. Amateeka agafuga ensi eno naffe gatufuga. Okusinziira ku mukutu guno nga ye mukalaba awo ku screen, kalaga nti mukulu Jamiru Mugerwa tebali mu kumuditamininga ng'omuweereza wa Katonda, wabula bagamba social media abuser. Era ne okusinziira ku kye tusoma awo bagamba bamuvunaana for abusing Apostle Grace Lubega. Ndaba ngawola ku screen ndabako Motovu, naye ndowooza kitegeeza Matovu, ndowooza it was a typing error okusinziira ku bo, nekitegeeza Matovu. That's what I think of Phaneroo Ministries. Kitegeeza Phaneroo Ministries si ye yawaabiddaani oba si yeevunaanaani musajja waffe. Goyinza okuddeyo n'okikaanira mu keyboard n'okomentinga n'okola ki, naye mu mateeka ge mazima. Okusinziira ku kye tusoma wano, Apostle ye yawaabidde. So point esookera ddala gye njagala okwogerako, tuyina okukuba line between obuweereza, oyinza ogiyita company, oyinza ogiyita entity, whatever word you may want to call it, ne personalities. Ekyo ntera nnyo kiraba abaweereza ba Katonda abajja ku media kuno nga tebakyawula. Tulina oyigo byawula, n'owuliriza oli najja oyo Pastor Kayanja omulaba n'ayogera bingi, oyo Pastor Serugundi Serwadde omulaba. Awo oli kuki? Personality, toli ku buweereza. Kakati personality zino ze tubeera nazo oba ze mwogerako zinyiiga kuba nabo bantu. Kyenjagala mujjukire nti nange Samike temulaba mbu mpeereza Katonda. Omuntu senga nzirako nanvuma nga nsirise, nanvuma n'ayogera kino nga nsirise, ak'obuntu kali kagenda kujja, kayina okujjamu. So nze mbadde nsaba bwe tuba tukola emirimu gyaffe leka tuleme kutuusa basajja ba Katonda bano ku poyinti eyo
erowooza ku ky'okusiba. Oba ntegereke kati oli ayinza okuddayo n'agamba bino zamika ebiki. Amazima gali nti nze nakuwalira wamu ne muganda wange Jamiru Mugerwa kubanga ekkomera B. Ekkomera B naye nnyina okwogera bino lwa nsonga abantu baffe bwe batakyusa leero Jamiru ekyo ayinza oba Samike luli ayinza okubeera ki? Ntegedde bino ebintu byenjogera era nga wembyogera munansonyiwa to mention names. Nabigamba Gordon musajja wange, nabimugamba ate ye Gordon musajja wa mazima asobolera okugamba nti Sami yaŋŋamba. Ne mugamba muganda wange ebintu bino by'oyogera nze siri ku bikyamu oba nedda, naye okusinziira ku by'oyogera mu mateeka bikola ki? Bikwata because you're going personal. Nabyogera ne mugamba because osobola kujja mu kamera n'ogamba muntu nti ogenda kufa. For example, giving an example, ogenda kufa. Nze gw'okyogeddeko ne nsigala nga ntudde. So nabyogera nti tetugamba nti Katonda aba takulaze era mbu by'oyogera tebiba bituufu, nedda. Naye obyogedde otya is the issue. I'll give you a personal experience. Nakeera ku makya nenkola story, nagikola ne Mwami Kasirye. Ne bakeera ku makya after 1 year. Ndoza 1 year. Oba 1 year oba 8 months. Ne bankubira essimu nga Mwami Kasirye ayina bye yali ayogedde awo. Oba oli awo ebyali binyiizizza Kiraaya nti woone yankubira essimu. Naye nga Kiraaya nti ye kyasaba kiri very simple. Tubadde tusaba vidiyo eyo ogikole ki? Ogiggyeyo. Okitegedde? Tubadde tusaba vidiyo eyo ogiggyeyo. Ne mbagamba kakati kino kiba kyekibanyiizizza mmwe ng'abakolera kilayanti wammwe. Ate wenkaatingamu ne nzijamu kapaati ako. Ne baŋŋamba it is okay. If you can do that, weebale. Thank you for your cooperation. Ne nkubira Mwami Kasirye. Mwami Kasirye n'aŋŋamba tosika muguwa n'abantu kajeemu. Amazima nti kapaati ne tukola ki? Ne tukajjamu. Kati gwe atuddeyo oyinza okugamba nti okwo kwekkiriranya obwo butiitiizi obwo buki, naye gwe oli mu kubyogera n'oddayo n'otula ne famire yo. Gwe oli mu kubyogera n'oddayo akaanako ne kasanyuka nkakulabya ozze ewaka kakuyita daddy mami. Oli mu comment section opika omuntu naye gwe oli okay. Jjukira ebintu by'omwoyo bye twogera mu nsi y'omubiri tebiriiko proof. Obaako mukategeera. Ebintu bye twogera mu nsi ya bulijjo wano tebiriiko proof. So gwe eby'omwoyo okubitegeera weetaaga okuba nga naawe oyina ki? Mwoyo. Naye mwoyo takola mu kooti zaffe zino ez'ensi.
kyola ngambye the packaging of our message erina okukyukamu ekyukemu. Leka tutunulire nnyo kati solutions than attacking. Nkimanyi abasinga okulaba era ne video ziraba oba oziteekayo bwe bitabamu ku attacking ono, kuvuma ono, kulumba ono, kulumba buweereza bwono, tezitambula lwa nsonga abantu bano be batulaba bye baagala okulaba. Bo bye bibanyumira. Batono nnyo abaagala vidiyo ezisomesa. Naye muganda ng'eggwe akola omulimu nga guno gwe tukola obuweereza, wona agenda ku bantu bye baagala. Abantu okuwaana tugenda ttomera. Kakati luli yali mweza wa Katonda Gordon. Gordon alabika agenda mu mwaka si kyo Roland, around mwaka if I'm not mistaken nga bamututte. Kakati musajja waffe Mugera Jamiru naye bakoze eki, bamututte. Abantu bano ababatwala bakireyiminga nti babavuma. Bakireyiminga nti babaagala baboogerako ebintu byaki bya swakaba. Baboogerako ebintu ebitaliiko mutwe na magulu. Kyolaba nkugamba nti yes, Katonda akikulaze. Funa engeri entuufu gy'okyogerako message etuuke, naye nga naawe teweetadde mu ki. Kubanga nkubuulira amazima. Kati for example Gordon musajja wange amazeyo mwaka mulamba gwe yakola naye vidiyo ku mukutu ogwo, ye ali Dubai, emirimu gye gitambula. Gordon ebbanga lyamazeeyo, lowooza ku mukyala we alyaki, anywaki, kuba Gordon was the breadwinner. Lowooza ku baana be. Kakati ne mu kiseera kino lowooza ku mukyala wa Jamiru, waba ayina abaana, lowooza ku baana be. Nabyo mu comments abagamba ti musajja wa Katonda talina kweyisawo atyo, musajja wa Katonda ekyokola kikyamu, biki. Yes, babyogera. Kati byonna bire babyogera ng'omusajja akyali ku jjinja poliisi. Mwabyogedde eggulu. Leero kusinziira ku bye tusomye wano atwaliddwa bbwa mwe muli ku keyboard. But ate n'ekirala kambabuulire, omuntu gw'onyiizizza, balokole kino tukitegeere mu bwongo, omuntu gw'onyiizizza toditamininga ngeri gy'agenda ku reactingamu. Waliwo gw'onyiiza nakubira kasimu n'akugamba ky'okoze si kirungi naye kikole ki kikyuseemu. Oyo waatyo. Waliwo gw'onyiiza yate n'akupangira bupangizi kukuba. Waliwo gw'onyiiza ye n'asala okutwala mu ki kooti mu mateeka. So nga tetunnaba kuvunaana ono n'ono, kukuddamu lwaki tolina kukola kino, tolina kukola kino, yakikoze. Kati yo argument ekyakola ki tikyaliwo, yakikoze. Gwoba olowooza yadde tasobola talina kikola, si ggwe amulowooleza, yakikoze. Muganda waffe ali mukomera. So I think twetereeze. Message endala esembayo, nze ndowooza abawa message zino nga tugezaako okulwanirira baganda baffe naye banantegeera Roland.
message zino ze tukola ntugezako lwanira mu baganda baffe. Jukira katwedo yoli abamuki komera. Naye message ze tukola zino n'engeri gye tuziwa olumu mpuliranga senga nze aba complainant nenjiraba neyongera busungu nemyumyulamu bumyumyuzi. Message ze tuwa tezireeta bwa Sseruganda, teziteekawo mbeera ya kusonyiwa, teziteekawo mbeera ya kulo kale oli complainant agaye bambika muddiremu, teziteekawo, wabula ziteekawo mbeera ya kwongera kunyiiza muntu. I think tukirowoozeemu. Nze ndowooza embeera wetuuka kukwata omuntu twandibadde tutuuka ku tayimu eyo tugamba musajja wa Katonda oba yenna complainant, tukoze tutya, tukole ki okumalawo kino. Embeera yandibadde ya kutegeeragana. Nze wendowooza mu ndowooza yange enfunda entono ti mukama wange ki kyoyagala tukole musajja waffe ave muki, wabula si kukipikamu bupisi kyokoze kibi era tetujja kusirisa, tetujja kukola ki. I think nga we nabagambye message njikoze kiro nga budde bugenda kuziba, so munsonyiwe ku endabika ya video. Tunaafuna ku ssente, tunaagula ku bitaala na bintu tunazifuna, tulina okukola. So nze ndowooza message bannange gye tuwa naye matalingemukko. Message tulina okwaleka tuziwe nga tukoze tutya, ensobi tukkiriza weeri, tukoze tutyo gimalawo. Nze wantyo wendowooza oba okutaasa abaala obutagigwamu, because leero bwe kibanga ono yaaliyo bwe tutakyogerako ate Sami enkya yayinza okukola ki, ate kati tebatugasa nnyo nga gye bali. So kamera zino ziwa amaanyi, naye nze ndowooza tulabe engeri gye tuzikozesa okuspreadinga ekigambo, naye ate nga naffe tetwetadde mu buzibu. Okitegedde? Because gweoyinza okulowooza weeraba wekka. Muganda wange gwatudde mu kamera n'okola vidiyo olaba bangi, obaka bw'owadde ng'obwedde mu nnyumba yo weerikodinze, ali Amerika akulaba kati yakoze ka vidiyo katambudde. Okitegeera balaba muntegeera, kangezeeko muleme kuntegeera mu bukyamu nga nabagambye, naye otabereza bintu bino. Kambawo ekizampo, manyi nze njogera amazima. Nakolako wano, nakola ku Unique Media twakolako video ne Laisha Mukisa. Najja n'awa list ye bagamba nti bakola ebyo byeyalimu. Nagiwa n'asoma. Amazima gali nti mu abo be yasoma waliwo amasimu agankubirwa, ndowooza nga 4 oba 5. Naye kimanyi senga saabawuliriza, senga saategeera their point, nenzira mu kusika muguwa, temulina kye muŋŋamba, sinze yabyogedde dererererere, era nze nkolera Katonda, era nze osanga senga
nayingira ekkomera. So wenja nembyogerako sibyogera because mbu tebintuukangako tebakugirangako nedda. Sometimes omuntu complaina nti waba wayogedde ku linnya lye nakkubira okujjako nga takkubidde. Okujjako nga takkubidde naye ndikuba no abakuba kuba ntera obbawulira. Sajja tuta obudde n'amukubira n'akeera enkya ku kamera. Sajja yankubidde naye nze siina byenkyusa. Eyo lisiti yennyini nali ndi I think I was coming back from work ne bampereza era Elisha oyo nga yakagikola nampereza ebbaluwa waba ayogera amazima yagimpereza ku WhatsApp era ng'eraga nga bamuwandiikidde naye nga bamutereddemu ne bye baagala. Ku byenzijukira baali bamugambye we have given you 9 days oddeyo ku channel otereeze erinnya lyani ya kilayanti waffe. Era I remember namugamba ne mugamba nze wendi if you want to make a video jangu you clarify. Teyajja simanyi gye byaggwera teyajja. But I was willing to give him the platform since yali abyogeredde era kuno nga ebaamusaba. Ajje because nze bannaye saagala kulaba muntu agenda mu kkomera. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku ssimu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. So mweno time tulina kunoonya mbeera eteekawo reconciliation. Omuntu waffe ave muki oba abantu baffe bave muki, si kupika muliro. Essaala Yesu muziweereza mwebale. Be strong mu comments weebale mubitadde mutweyanzizza. Naye tukoze tutya okuyamba ki? Twetereeze. So simaba message yange mugifunye, naye nze nkubuulira ekisinga era bwe tutakyusaamu tujja kuggwera mu makomera, because information esinga gye tuwa teriiko.
proof, vivid evidence, because ya mwoyo. Oba ontegeera bannaye kyenjogerako. Ate nogamba buulire mwe mugamba simanya. Olaba Yesu we yali mubiri, Yesu naye kyamusukkako. We yasanga abakola ki? Abatundira mu yeekaalu, naye kyamusukkako. Nagaa naye nedda, teyateekawo ensasagge. So omuntu yenna ng'ali mu mubiri guno w'omulemezaamu ennyo, oba wobaako ky'omukoze kyonna, asobola okunyiiga. Nze nkyafunye bufunyi chance nti abanyiiga bakola ki? Bankubira, ne bantegeeza ne mbawuliriza ne tukkaanya ne kiggwaawo. Kati omulala ayinza oba talina budde bwakola ki? Naye nga ajja kunona bunonyi. So nze ndowooza tukyuseemu, naye ng'okusinziira ku reports zino ze twafunye, muganda waffe ye bwano balaga akomawo nga 19, ndowooza era mu kooti, si kyo? Mu kooti. According to these ones balaga ali remanded. Si kirungi. Yes, ne Gordon yejja naye gyali akyali strong oyogera naye, but then era you can tell nti yes ali strong, naye agezaako kubeera strong for bano abajja okumulaba, naye era omulaba nga gyali si gyalina okukola ki. So sisala musango, sikola ki, ate sigamba mbu temwogera. Manye mwakyandage muntegeere bulungi. Abananvuma obutiitiizitiizoke, naye oba obutiitiizi ogenda bunvuma nga tebinnatuuka wuwo. Gwanvuma obutiitiizi okoma mu comments. So sinnagambako nti temwogera. Era n'abeeko abawandiika, gundi you can't silence biki. I am asking you, when you get the information, package it well. Package it well. Because sometimes the people you're talking about, business ku bantu abamu. Nga Roland waavaawo, Sami Syria. Kati wenkulaba ng'oyogera ku Roland ne waba tamanyi, ze Sami nnyinza okukufiirako. Abantu abamu betwogerako bayina the name to protect. So w'ofunanga omukisa gwe wenna akola bye tukola, nga waliwo avenue ya reconciliation, muganda wange gikozese. W'ofunanga avenue yonna ngalo ebintu by'okutereeza, bikozese. Nja kusembyayo kano. Nze nakola obujulizi bwa boyo omukyala, awo obujulizi bw'enviiri. But I'm telling you, obujulizi nabusalamu eddakiika 45. Not because saagala information efulume. In fact, senga nagita nandibadde views nfunye nnyingi nnyo ne likes nnyingi nnyo empitirivu.
I didn't. Why? Nga ndaba one, omukyala ye abiwaddeyo selflessly, aweereza Katonda kituufu, naye nga wembiteekayo bigenda muteeka mu buzibu. Nga wembiteekayo nange kennyini biyinza okunteeka mu ki? So you leave it out. Era omuntu n'omutegeeza nti these ones sibikoze eki. It is okay okuyita omutiitiizi. It is okay okuyita ki agende ewalala gye babiteeka. Anti batera tugamba mbu oyo omutiitiizi information eyawunda agitema okategedde. It is okay muganda wange gwakola bino bye tukola. Kubanga nze wano we tuli ku Unique Media nfa nnyo ku gwenkyazizza, because at the end of the day there is life. Ng'ovudde ku YouTube oddayo ewaka, yes video baziraba naye oyina amaka ag'okulabirira. Oba ontegeera olina business zo zoddukanya. So I look at that. Era sijja kulimba, waliwo era n'obubaka obumu omuntu wajja n'akunyonyolamu butufu nga bugenda kukolera naye n'omugamba bulazi omanyi tubireke, tetujja oba bukola. So tufe nnyo ku be tukyazizza, tuve mu zi likes and views, twefeeko. Kubanga woba toliiwo kyano teriiwo, tetambula. Kaka kati musajja wange yakoma ddi postinga kati. Ojja kwesanga ogendayo ndowooza around 3 days 4. Kitegeeza kyano ekoze eki? Kitegeeza abagigoberera tekyabayamba ng'aliwa kukomera. Kitegeera. So I think tukirowoozeeko, nandibadde neeyongerayo naye obudde bugize okugyawo nga lwanda olina kyonzijukiza. Nya kye neerabidde kyolowooza kye nandikoonyeeko. Abaweereza bano tetugaanye obubaka bwa Mwoyo bafuna naye sikiwa nti babutuba kwatakinga bantu ekibubaweesa kukyusa bulamu bw'abantu bakole mu mwoyo. Yes. Bulungi. Babusenjigira nga olwamekola nsuubiza oyo gwe yalabye mu kubaka ze yakoze. Tubeere solution based. Okay. Ekisembayo Roland kyaŋŋambye, wofuna obubaka kubanga eyo nayo eba privilege ewa Katonda aba alonze ggwe. Tuli bangi naye waba akuwadde obubaka. Sisuubira nti abukuwa kwataakinga bantu kyoga sikyalabikirako ddala. Sikyalabirako ddala bannange. Tulina okufunayo ebitaala I think sometime olumu we tuba tukola. So Mukama wabukuwa sisuubira nti abukuwa kwataakinga, wabula nze nsuubira olumu abukuwa olabe ekigenda mu maaso, you get a solution to it. Olumu ne solution yagikweweera. So I think this year let us preach solutions than attacks. Yes. Ebikyamu ebigenda okukolebwa bigenda baawo, tebyakomye mwaka guwedde ne guno gwe tutandise leero bagenda bikola ate era byaliwo ne woliwo ovudde mu bulamu eno bigenda kubeerawo. But I think bwe tuba bakuchanginga society even the more, leka
tupulikinge nnyo how we can stop these things. Solutions biri baba babikoze leka babikole. Nebwe Mukama akutumye kutaasa abantu be, oyambye otya abantu bano bakutumyeko okuva e Misiri? Kyembadde nsaba gye tuba tutereeza. I think tujja kukolayo video endala tomorrow kwongera ku kino wekiba kyetaagisa kuba obudde bugenze, naye nja kusembayo nga ŋŋamba nyimirira wamu ne tiimu ya There is Still Hope, tiimu ya Tish TV, tiimu ya Testimony TV, I think mbaseerabidde. There is Still Hope too, nti nyolera wamu okubeera nga mukulembeze w'ezo channel zammwe ezikola obuweereza buno ali muki mukomera. Era ffe nga Unique Media kitukozeho bintu tutuuse ate bamugjeeyo, naye nja kubasaba wabaawo kyonna kyonna ekisobola okukolebwa okumusajja okuva mu kkomera kibanga weekiri, waba waliwo avenue leka tugiteekinge nga ntuufu. Avenue entuufu yonna etuyamba okuggyayo omukulu oyo leka tugiteekinge. Mukama bampeera omukisa. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira, wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.